Amawulire amalungi aga Yesu Kristo nga bwe gawandiikibwa Yokaana Essuula 1. Ensi bwe yali nga tennatondebwa, Kigambo nga waali. Kigambo yali ne Katonda, era nga y'omu ne Katonda. Okuviira ddala olubereberye, Kigambo yali ne Katonda. Katonda yayita mu ye okutonda ebintu byonna. Tewali kintu na kimu ku bitonde ekyatondebwa waatali. Obulamu bwali mu ye, era obulamu obwo ne buleeta ekitangaala mu bantu. Ekitangaala ne kyakira mu kizikiza, ekizikiza ne kitasobola kuwangula kitangaala. Katonda yatuma omuntu, erinnya lye Yokaana, n'ajja okutegeeza abantu ebifa ku kitangaala. Yajja okubategeeza bonna balyoke bawulire era bakkirize. Yokaana ono si ye yali ekitangaala, wabula yajja ategeeze abantu ebifa ku kitangaala. Ekitangaala kyennyini ekyakira buli muntu kyali kijja mu nsi. Kigambo yali mu nsi. Katonda yatonda ensi ng'ayita mu ye. Naye Kigambo bwe yali mu nsi, ensi teyamutegeera. Yajja mu nsi ye, abantu be ne batamwaniriza. Naye abo abaamwaniriza ne bamukkiriza. Yabasobozesa okufuuka abaana ba Katonda. Baafuuka abaana ba Katonda mu ngeri eteri ya bulijjo abantu gye bazaalibwamu, wabula Katonda yennyini ye kitaabwe. Kigambo yafuuka omuntu n'abeera wamu naffe, ne tulaba ekitiibwa kye, ng'ajjudde ekisa era n'amazima. Ekitiibwa ekyo kye yafuna ye, omwana omu bw'ati yekka owa Katonda. Yokaana yakangula eddoboozi ng'amwogerako nti, ono gwe nayogerako bwe nagamba nti oyo anvaako emabega yansinga obuyinza, kubanga yabaawo nga nze sinabaawo. Ku bugagga bwe obutakoma, ffenna kwe twagabana, ng'atuwa ebirabo eby'okumukumu. Katonda yawa amateeka ng'ayita mu Musa, kyokka okusaasira era n'amazima byajja nga biyita mu Yesu Kristo. Tewali yali alabye Katonda, wabula omwana we omu yekka, nga y'omu ne Katonda, era abeerera ddala kumpi ne Kitaawe. Ye yatubuulira Katonda bw'ali. Bino bye bigambo Yokaana omubatiza bye yayogera. Abayudaaya ab'omu Yerusaalemi bwe baamutumira bakabona n'Abaleevi okumubuuza nti, gwani? Teyagaana kuddamu, wabula yayatulira ddala nti, Si nze Kristo. Ne bamubuuza nti, Kale gwani? Gwe Eriya? Yokaana n'addamu nti, Nedda. Awo ne bamugamba nti, Abatutubye tunaabagamba nti gwani? Weeyita otya? N'addamu nti, Nze eddoboozi ly'oyo ayogerera mu ddungu nti, Mutereeze ekkubo lya Mukama, nga Isaaya omulanzi bwe yayogera. Abaatumibwa baali baamu Bafalisaayo. Awo ne babuuza Yokaana nti, Kale lwaki obatiza obanga si gwe Kristo, oba Eriya, oba omulanzi oli? Yokaana n'abaddamu nti, Nze mbatiza n'amazzi, naye wakati mu mmwe wayimiriddewo gwe mutamanyi. Anvaako emabega, nze sisaanyira na kusumulula bugwa bwa ngatto ze. Ebyo byabaawo e Betaniya, emitala w'omugga Yoludaani, Yokaana gye yabatirizanga. Ku lunaku olwaddirira, Yokaana n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali, n'agamba nti, Laba, omwana gw'endiga owa Katonda wuuyo, ajja obubi by'ensi, ye wuuyo gwe nayogerako nti, waliwo omuntu anvaako emabega, yansinga obuyinza, kubanga ye yaliwo nga nze sinabaawo, nange nali simumanyi, wabula nze najja okubatiza n'amazzi, yalyoke amanyibwe abantu ba Isirayiri. Yokaana n'ayatula ng'agamba nti, Nalaba Mwoyo ng'ava mu ggulu, ng'afaanana ng'enjiibwa, ng'akka ku ye. Nze nali sinamumanya, wabula Katonda eyantuma okubatiza n'amazzi. Ye yaŋŋamba nti, Gw'oliraba nga Mwoyo akka n'abeera ku ye, ye wuuyo abatiza ne Mwoyo Mutuukirivu. Ekyo nakiraba, era mbategeeza nti oyo ye Mwana wa Katonda. Ku lunaku olwaddirira, era Yokaana yali akyali awo ng'ayimiridde wamu n'ababiri ku bayigirizwa be. N'alaba Yesu ng'atambula,
n'agamba nti, laba omwana gw'endiga owa Katonda wuuyo. Abayigirizwa bombi ne bamuwulira ng'ayogera, ne bagoberera Yesu. Awo Yesu n'akyuka n'atunula emabega, n'abalaba nga bamugoberera, n'ababuuza nti, Munoonya ki? Ne bamuddamu nti, Rabbi, osula wa? Rabbi amakulu gaakyo muyigiriza. Yesu n'abagamba nti, Mujje mulabeyo. Ne bagenda ne balaba gy'asula, ne bamala naye olunaku olwo. Obudde bwali ng'essaawa 10 ez'olweggulo. Omu ku abo abawulira ye wanne ng'ayogera ne bagenda ne Yesu. Yali Andereya, muganda wa Simooni. Ono yasooka kusanga muganda we Simooni, n'amugamba nti, Mesiya tumulabye. Mesiya kwe kugamba nti Kristo, ekitegeeza nti eyafukibwako omuzigo. N'aleeta Simooni eri Yesu. Yesu n'amutunuulira n'agamba nti, Gwe Simooni, omwana wa Yona, onooyitibwanga Keefa. Keefa ye Peetero, ekitegeeza nti lwazi. Ku lunaku olwaddirira, Yesu n'asalawo okugenda e Ggaliraaya. N'asanga Firipo, n'amugamba nti, Yitanga nange. Firipo yali w'e Betusayida, ekibuga Andereya ne Peetero gye baabeeranga. Firipo n'asanga Natanayiri, n'amugamba nti, Oyo Musa gwe yayogerako mu kitabo ky'amateeka, era n'abalanzi gwe bayogerako mu bye baawandiika tumulabye, ye Yesu ow'e Nazaaleeti. Natanayiri n'amubuuza nti, E Nazaaleeti eyinza okuvaayo akalungi? Firipo n'amuddamu nti, Jjangu olabe. Yesu bwe yalaba Natanayiri ng'ajja gy'ali, n'amwogerako nti, Laba Omuyisirayiri wawu, ataliimu bukuusa. Natanayiri n'amubuuza nti, Wammanyira wa? Yesu n'amuddamu nti, Nakulabye ng'oli wansi w'omuti omutiini, Firipo nga tannakuyita. Natanayiri n'amuddamu nti, Muyigiriza, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayiri. Yesu n'amugamba nti, Okkiriza olw'okubanga nkugambye nti nakulabye ng'oli wansi w'omuti omutiini, oliraba ebisinga ebyo. Era n'amugamba nti, Mazima ddala nkugamba nti, muliraba eggulu nga libikkuse, ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakka ku Mwana w'Omuntu.